of our people have been arrested, including leaders. The Honorable Charles Matovu is in custody, and many other leaders, including councillors. We condemn that, and we are going to make sure that we push hard to have those innocent people released. So mu Luganda, I'm reminded to talk about the tear gas that you all hear. They are tear gassing our people, making sure that people don't access my home, which is illegal. When you go down there, my lower compound is surrounded by soldiers and the police illegally. But anyway, that's Museveni's government. Basebo ne banyabo njagala bebaza banamawulire oyo tear gas temutya sibom. Njagala bebaza banamawulire olw'okubeera ano okwongerayo eddoboozi lyaffe munzikirize okusooka kwa byonna mbasaasire olw'okutulugunyizibwa n'okutyobolebwa kwe mutuuseko olwaleero nabe banamawulire nga babakuba ne basaayasa zi kamera zaabwe. Omukubi waffe ow'ebifaananyi gwe bayita Motive Kasaga bamukubye ne bamufuuyira pepper spray. Ekyo no tukivumirira naye bye tulwanyisa era bijja koma era tumanyi nti tekiridira kuba nate okutyobola bannamawulire nga bakola omulimu gwabwe. Njagala okwebaza ne sekwebaza mikwano gyaffe abawagizi baffe abatandika ekirowoozo kino ekyokunnyaniriza. Kino tekyali kirowoozo kyange, tekyali kirowoozo ky'abakulembeze bannange, wabula kirowoozo kyatandikira mu abawagizi, kyatandikira ku social media ne mutandika okuwaga nti mugenda kunnyaniriza ne mumbuuza n'olunaku. Era bwe twayogeramu ne bakulembeze bannange ne tukkiriza abantu baffe bwe tuli ba people power, amaanyi g'abantu ge tugenderako, ne tukkiriza ne tulangirira olunaku lwe nina okomawo. Ntuuse olwaleero entebe ku kisaawe ku ssaawa 4 ez'okumakya nga nzigidde ku nnyonyi ya Rwanda Air. Naye olubadde okutonya ku kisaawe bansise ku nnyonyi abasajja abambalidde mundu nga tebali mu uniform ya poliisi wabula nga bambadde butaaga nga balinga abakola ku kisaawe. Ekyo nno kitujukize nti twalabye era ku social media nga batulaga nti babadde bawambi abakozi b'oku kisaawe ne babajjako amasimu, abasirikale bo ne beefuula abakozi b'oku kisaawe. Bantadde mu kamotoka aka bulijjo ne banvuga ne bantwala ku kisaawe ekikadde. Otuse ku kisaawe ekikadde ekyo ne banzijamu ne banza mu motoka y'amagye ne buntuula omwo abo abasajja abampambye n'abalala babadde nga 15 nga benyize mu kamotoka ako ka van. Emotoka esimbuliddewo naye tuyise kukubeera nga abantu bakwatiridde ku side ne side, naye engeri emotoka gyembaddemu gyebadde tinted ng'endabirwamu nzirugavu nga kizibu okutegeera oba nzaali omwo. Naye era ndowooza abantu bwe balabye kadenge ya poliisi ng'egenda okuba obugombe bategedde butegeeze engeri gye babadde bawulidde nti bankute ku kisaawe, bategedde butegeeze nti ndi omwo, bazze bampubira ekyennaku nga tebasobola kundaba, naye nga nange mutima gwange mbadde mbawubira. Bannange mbeebaza nnyo mwenna abaavudde yonna gye mwavudde, abaavudde mu west, abaavudde mu east, abaavudde mu north, nammwe abaavudde mu central, mbeebaza nnyo. Mwebale nnyo okutulaga mukwano, mwebale tulaga bawagizi. Njagala okwebaza abakulembeze bannange abazze mu bungi ne bannona, mwebale kundaga mukwano, mwebale kundaga Bwaseruganda. Olutuuse no wano asikali wange olubadde okugulawo ne bamugwira abapoliisi n'amagye n'agavubuka agabadde ne mundu naye nga gali mu ngoye eza bulijjo ne bamukubakuba era mugenda kufuna omukisa mwogereko naye, bamugyemu engoye endala ne baziyuza ne bamunyiga ebitundu bye ebyekyama, ekintu ekimenya amateeka era ekimutaasiza kwe kuteekako kamera ne tutandika omubanja nga tuli ku kamera kyebavuddeko ne bamuta. Saawa zino etwogerera ndi musibe, ndi under house arrest, bansibidde waka era beetolodde amaka gange. Tiyagas gwe muwulira bakuba bantu bagezaako okujja okunkulisaayo. Emmanga eyo amagye ne poliisi gabembedde gabuuse ekikomera kyange, awalala awatali kikomera kya bulooka wali akatimba ne basalawo ne makansi mu bumenyi bw'amateeka ne bayingira era abali mu maka gange mu bumenyi bw'amateeka. Bakulembeze bannaffe bangi nnyo babakutte abasukka mu 3 amwe muli ne Honorable Charles Matovu ow'Ebusiro n'abalala bangi omuli ne bakansala. Ekyo nno tukivumirira. Saawa zino bakyali mu kuba tear gas gwe muwulira
bwe bagira ne bamukuba kuba bagezaako okutiisatiisa abantu baleme kujja kunkulisaayo. Njagala okwongera okumaliriza nga nebaza bannayuganda nesukwebaza mwebale nnyo okumanya nti luno si lutalo lwa Kyagulanyi oba bakulembeze banne mu NUP, wabula lutalo lwaffe ffenna. Sina NUP yokka, naye buli muntu yenna ayagala Uganda eyeeyagaza, buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka luno lutalo olwo. Bannayuganda mwebale tukulembera, mwebale kubeerayo, mwebale kulaba kyetaagisa ne mutujukiza ffe abakulembeze. Temujjanga okwo nga obuvunaanyizibwa bwe mulaze ku mulundi guno nsaba mubulage ne ku bitundu ne ku bintu ebirala. Naffe abakulembeze olumu bwe tubanga ababongose mutuzuukuse kubanga tukolera mmwe era byetukola bikiikirira mmwe. Mwebale nnyo, mwebale eddala basebo ne banyabo ku lwa Katonda n'ensi yange. Announced that they were going to welcome us. Maybe the police also decided to give us a smooth welcome. Their smooth welcome included arresting more than 300 of our supporters and members. Their smooth welcome included grabbing me from the tarmac, like you saw. Their smooth welcome included denying me my right to travel the way I want and to respect my programs, because I was not supposed to address the media from here. I was supposed to address the media from Kamocha, our current headquarters, which is right now under siege by police and the military. That smooth welcome included beating up my guard and besieging my home. That smooth welcome is still including tear gas, as you can hear, and, putting me under house arrest. We don't thank them for that so-called smooth welcome. We did not ask for that, and we demand that they leave my house immediately. It has been almost... They are scared, they are panicking, because they know they are criminals and they know their days are numbered. What do I go to do when I leave the country, when I go outside Uganda? I go to destroy Museveni and his regime. Our daily duty is to make sure we make the fall of Museveni as quick as possible. So we go there to call upon all those people in the West that are supporting Museveni to tell them to stop sponsoring operation here in Uganda. Thank you. Honorable, engeri gye bagira ekibiina n'okwongera okweraliikirira nti singa mpagira Kyagulanyi bino biyinza okuntuukako. Bamaze emyaka egisukka mu 5 nga bagezaako tutiisatiisa naye tufaanana nga abatidde. Baatuwamba Arua, basse bannaffe, bampamba ku kisaawe bwe nakomawo okuva America okufuna obujjanjabi. Bannaffe bangi babawambye tetunaba kuddamu balaba. Bannaffe bangi babasse twabaziika. Bannaffe bangi bali mu makomera awatali musango. N'olunaku lwajjo baakutte abasukka mu 3. Tulabika nga abatidde. Kitegeeza tetugenda kutya be batidde, tugenda genda mu maaso nga bwe nabagambye. Anyway, mu nnaku ezijja tujja kwogerera eggwanga tuwabuulire kiki ekiddako. Mbanga nkibakoberayo mmwe bannamawulire. Aye olwaleero ndowooza mukyeboyineku. Tina ekyo baba ndirowooza nti mukiboine kyetukobako bulido. Bana basaada bakyamu twenda tukolagane tugemagane twena tubabinge kuba lwaki njogeza olusoga lungi nnyo musana. Kyetubagamba bulijjo nti bano bamenyi b'amateeka tewali ali safe mu Uganda. Si mukulembeze, si mulimi, si munnamawulire, tewali ali safe nga tukulemberwa abamenyi b'amateeka bano. Yes. Well, police okuva jjo yakuta abantu bafa basuka ebisatu. Police empampambye, police n'amagye nga bakozesa abavubuka batambadde byambalo sosobola gamba nti ba police oba bamagye, ne bamulabye enkwata gye bankute. Mulabye bakubye bannamawulire bwe batuuse wano ne bakuba omukumi wange ne bamwambulamu engoye ne bamunyiga obusajja n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati bwe kibayita okwaniriza okulungi nsaba obategeeza nti saabasabye kunnyaniriza era sikwagala era ne wano baveewo kubanga bajjudde eri wansi. Pozi n'ekirala wambuziza. Let me first answer it in English. You asked me among the things what do we do when we go outside Uganda. Among other things, this time around we've been pushing a documentary film that shows the atrocities that Museveni and his regime have committed on the people of Uganda. It is premiering today on Hulu and Disney. It's called Bobi Wine, the People's President. Look out for it. Kanchogere ekyo mu Luganda nga nenkuba tenatonya.
anti emikisa bannaye twebaze Katonda. Njagala obategeeza nti mu bye tubadde tukola tubadde tuli mu kulaga ensi yonna firimu nga sinzanye wabula twabikwata nga bwe tuze nga tubagamba nti kamera yo kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi. Twakozesa kamera zaffe ne tukwata ebikolobero byonna Museveni byazaakola ku bannayuganda, era firimu eyo eri ku lutimbe olw'ensi yonna. Olunaku lwa leero ku ssaawa 11 egenda kwanjulwa ku Disney ne ku Hulu, nsaba mugende mugirabe. N'obugambo obwo ku Netflix ne ku Hulu, nsaba mugirabe, ate abagirabye ogitambuze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu nnaku ezitali zaawala, mu nnaku ntono nnyo, lumu bbiri tugenda kwogerako eri eggwanga tubabulire ekiddako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndowooza ne bwe tutema. Twagala buyinza, temuyete mutugamba twagala buyinza kyokka mutwa president waffe bamba klati era bamukulugusiza etumanyi waje bamututte. Unlawful new model. Yes. Yeah. Babadde nabo Munyonyi be batugambye ebintu kubanga nabo bafunye okweraliikira ku tugende paka Magere omukulu bali mwezo. Magere tugenda Magere naye tetumanyi wawe bamututte. Era tuli muweraliivu munene nnyo nti tetumanyi mukulembeze waffe bamututte. Tumukunoonya. Many of the supporters of the president waiting for him. Unfortunately, immediately he came out of the plane. He was captured, kidnapped, and taken into a Unlawful new model and whisked away. We are very bitter because we had purposely come to collect him. It's unfortunate that we are here trying to look for where he is. Unfortunately, we don't know where he has been taken. We understand many of your supporters are now in detention, different police stations. As a party, do you have an idea? We are going to work out ways of making sure that we look for those that have been captured and kidnapped. Yes, so that we can work out their release. Tuze tukiraba bakwata era mu bumenyi bw'amateeka kubanga tewaliwo teeka ligira muntu okima muntu ku kisaawe era nga tugenda kukola ekisoboka kyonna kulaba nti supporters ba President Kyagulanyi bagibwa mu makomera gano era tusaba poliisi mangu ddala ebalirizi. President abadde taken away by security organs. Essaawa eno kati ate tudimandinga kuba twazze kunona muntu waffe awambibwa ebitongole ebyokwerinda, kati tudimandinga ebitongole ebyokwerinda okupresentinga president waffe yona gye bamututte kyekiriwo essaawa eno, era tudimandinga abantu baffe bonna abakwatibwa olunaku okuva olw'eggulo nga tuli mu keterekererwako okulinda president waffe. Tudimandinga government ebate bunnambiro because tewali teeka na limu libamenye. Bagende bakwata ababba amabaati, bagende bakwata ababba ssente w'omusolo. Abantu abagala abanoonya president waabwe tebasobola kubanga bali mu kkomera nga abatutulugunya n'abateeka ebikolobero ku government bataayaaya. So this is unlawful. There is no law that President Kyagulanyi has to be taken away by police from airport. He has a right as a person, one. He has a right as a political leader, two. He has a right as a citizen. So this shows very well that the human rights violation is still rampant and is still taking on and is still going on. There is no way why we could we portray democracy when democracy is being betrayed by the same government.